Abakulembeze ku mitendera egy'enjawulo mu kibuga Kampala basisinkanye okusomesebwa enkola ya Parish Development Model. Gavumenti mwegenda okuyisa ensimbi okugaggawaza abantu ku mutendera gw'omuloka. Bannyonnyoddwa ku bika by'abantu abagenda okufuna ensimbi zino kumpi eziri ku mumwa gwa buli munnayuganda. For example, if we choose to roast chicken in Kalerwe, we must be supported on getting the necessary permits, the licenses. Akulira enkola eno mu Kampala Asia Nabisere annyonnyodde emiteeko gy'abeegasa abanaafuna ssente zino. So far twakawandiisa enterprise groups oba obubinja 588 abo bwe bulina certificates naye nga waliwo abalala 4 obukyasunsulibwa 400 bamiruka nga Namuwongo ne Muyenga zibadde zikyalekeddwa wabbali kuba mu list local government gye yafulumya tezafulumiramu. Akulira ekitongole kya KCCA Kisaka ategeezezza nti enkola eno yakuyamba bannakibuga bali mu mbeera embi okusobola okwekulaakulanya. Osobola okuba nti weeyongeramu amaanyi mu bizinesi yo. Enterprise Parish Development Model ya buli omu ali mu category z'enkolawo z'endya. Osobola okutandika okusavinga mu ssako ogende ku ddaala eriddako. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.